Bajjo yavuddeyo n'agamba nga bw'atasobola kwagala full figure. Ye n'amuyita musajja. Nkwaniriza omulabi waffe webale kubanga otulaba. Tukwagala nnyo wekumire ku mukutu. Agaleero nabadde sikunyumirizaako ku Bajjo. Bajjo musajja mutegesi wa bivulu amanyikiddwa nnyo Bajjo Events. Mabega babadde n'olutalo nabadde ng'anyo bibanyumiza naye nkwatiddwako ne ngamba leka abantu bange mbabulireko embeera eriwo. Bajjo Events atabuse naye ng'ekyamutabudde in fact yasinze kutabuka nnyojjo. Ekyasinze omutabula emabega awo full figure yavaayo n'amugamba Bajjo nina omwana wo naye toyagala labirira mwana. Full figure muyimbi naye era kati baayawula kubanga olwaleero Bajjo muwagizi wa People Power, full figure muwagizi wa NRA. Full figure yavaayo n'agamba Bajjo wagana olabirira omwana n'amuvuma n'ebigambo byali bingi nnyo. Bajjo yavuddeyo n'agamba nga bw'atasobola kwagala full figure. Ye n'amuyita musajja. Kale Bajjo Events ate tebaakoma okwo, Balamu n'avaayo naye n'ayogera ku mbeera eyo n'agamba ye ali willing, n'agamba Bajjo amutwalire ajja kgenda akimu omwana wa Bajjo ewa full figure amulabirire era ye ali willing. In fact Balamu yagamba Balamu Balugahaye naye mutegesi wa bivulu n'avaayo n'agamba nti kyetugenda okukola Abirex ajja muwa home abaana ba Bajjo baba Bajjo alimye bakwasaganya ajja muwa home balunywa muweeko omu abategesi bagende nga begabira abaana ba Bajjo babalabirire bwe banga Bajjo alemeddwa balabira naye nga ye full figure mu kwogera agamba alina omwana we era Bajjo alemeddwa okukola ki, alemeddwa okumulabirira. So gega amawulire agaliwo genjagadde okugamba nane nganyo bibagamba naye nengamba leka mbibagambe. So ye embeera eriwo Bajjo naye yatabuse nnyo n'agamba full figure taddamu mumanyira, taddamu wadde alwanye entalo nnyingi. Yagambye olaba alinnya biswa, ebiswa n'abituusa waggulu. Yagambye ye entalo zalwana na Museveni kati ngate full figure, who's full figure? Ye Bajjo bwatyo bwe yakikoze naye nga ye embeera eriwo mu bannaffe abategesi b'ebivulu era nga bali mu entertainment industry. Nkwagala nnyo wekumire ku mukutu beera ng'osubscribinga tanaba kweyunga ku family jangu ojje ku family enyuma nungi just tuliwo kuwa mawulire goyina kufuna ate tuliwo nakubaako ngeri kiki tukubuulira kiki ekirina okugenda kiki ekigenda mu maaso. Currently ensi eri ku lockdown, ensi yaffe Uganda tuli ku lockdown. So tugezaako kwekuuma bulwadde ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe omuzibu ennyo. So naaba mu ngalo beera nga ate togenda mu bifo totambula beera ewaka bwekume ng'oli muyonjo. Kiyikiriza nnyo abantu abakyafu abajama n'okukwatakwata ku buli w'osanze kijja ba kituyamba bwe tukwatira awamu Uganda tusobola okulwanyisa ekirwadde kino ekya ssenyiga. Tukwagala nnyo wekumire ku mukutu. Tuwebaza abasupportinga abatuwagira mu mbeera emu oba endala. Kuno kuliko Ssenga Kezia Kulannama, kuliko ne Dadias Preschool e Bunnamwaya. Tubaagala nnyo. Gendo twale omwana wo ku Dadias Preschool ate ne Ssenga Kezia Kulannama yali yakuyamba mu bizibu ebyenjawulo. Mukubire ku namba y'essimu tugitaddewo wansi awo. Nawe ayagala okulanga naffe jangu olange naffe tweyagala nnyo. Ate 97.7 Record FM teweerabira okusubscribinga naye ina channel yaayo osobola okuba nga ate olaba ebifa ku baserebu bo n'okubeera nga ogyekuumirako giwuliriza. Weebale nnyo okutulaba tukwagala nnyo.